president atongere muko kasente abana bateke emidaala gye bagiteke mu kasente naye emidaala abantu basingana kuliko ekutubwa mitwalo 3 2 sente zino za palis modo singa zijja ne zituyamba obudde bwe tumaze nga tetukola zisobola okutuyamba ne zitusindikako. KCCA n'abaddukanya ekifo kino bava nsonda ku nsonda okulaba nga balaba buli ekigenda mu maaso n'embeera emidaala mwe gizimbibwa. Abantu basanyufu olw'omukulembeze w'eggwanga balowoozaako n'abajjukira abantu badde babutaabutanya sitekase bakwate ekwata bano bamufuna mpola n'abateerawo ekifo kino basobole okuba nga bakolera. Mu mbeera eno nga Nassekukulu ekubye koodi bangi bagezaako okulaba nga baleeta ebisikiriza abantu naddala engoye obugatto obulungi ensawo z'abakyala beenogera ensimbi. Nze William Buyondo, Bukedde TV1. Ate abakulembeze mu bwayise batabuse lwa buveera obulimu obubi obumansibwa mu kitundu kye bagamba nti kiviiriddeko endwadde eziva mu bukyafu okweyongera. Bye tukulaga bivudde mu division ey'Ekawempe. Bagamba batuuze bannaabwe abamu tebalina zikaabuyonjo nga bano bagenda mu buveera olwo ne babukasuka mu myala ne kasasiro ekintu eky'obulabe. Katogo zone kitundu ekisangibwa mu bwayise mu ggombolola y'Ekawempe nga kino kijjuddemu omugotteko ogw'abantu. W'otuuka mu kitundu kino amaaso olina gatambuliza waggulu anti w'okolera ensobi olinya mu butambi. Ennaku zino enkuba etonnya nnyo obuveera bingi ebizze nga byesombola okuva mu gundi endala mu zooni endala ne bifundikira nga biri waffe. Awo mwala wanene wonna wajjula amazzi newabeera ng'ennyanja ng'obula kufuna lyato. Naye obuzibu bwe tufuna oluusi oba ogenda ku dduuka kuleeta bintu n'ogwa mwala. Abakansa abaakola emyala gino baagikola gitudde tebaagisulika amazzi tegatambula. Kati n'obuyonjo engulu eyo wabi bava ekazona bweru ebikulukuta ebivaayo mu nkuba bijjula myala gyaffe ne kigaana otambula naye nga baagikola bubi. David Luzindana ssentebe w'ekitundu kino naye alina byalambulula. Kabulungi ntono ddala kuba tetulinamu kabulungi za lukale. Gavumenti ze yali yatuteerawo zaddizibwa abantu ate nga nazo we zazituuse jukira nti nfe ate liso okuzimba ennyumba eyawaggulu ozimba toilet ng'egenda waggulu. Eno yetooyi gye tulina eya public mu kitundu kyaffe naye ekozesebwa abantu bangi tetumala. Etooyi eno tubali tugezaako ino okubiriza abantu okusobola tubafunemu akasente akatono tusobola okufuna ab'ekimotoka baidi batusikiremu obubi aye ng'ate era yasemba abantu nga tibeesobola olw'embeera ediri okusaaga eno. Ate bwe kituuka ku nsonga y'akasasiro gujabagira anti abamu bamukasuka mu zipoloti z'abantu ate abalala tebatawaana bamukasuka mu miryango. Ku nsonga eno Charles Kiseka akulira ebyobulamu mu ggombolola y'Ekawempe agamba bagenda kukola ekikwekweto kwabo bonna abakasuka empitambi. Mu kiseera kino abatuuze balinze okulanga KCCA yanukula omulanga gwabwe ogw'okubataasa ku bukyafu obusukkiridde. Obukyafu mu kitundu kyaffe kino bujja kukendeera nga ngaffe abatuuze nga twekubiriza n'okweteekamu omulimu okubanga buli ewali kasasiro oba wali obuveera tubukuŋŋaanya ne wantu wamu okusobola emmotoka ya kanso okujja obbinona bw'emmotoka eyita buli mwezi. Kirungi kyabona nti tulina sectors ez'enjawulo mu bukulembeze bwaffe, tulinamu abavubuka, tulinamu akola ebyobuyonjo, environment, okulaba nga twenyigiramu n'amaanyi buli mwezi okulaba nga tulongoosa ate nga tujjawo n'ekya buli mwezi kitugatta ffenna. Buli muntu yenna ali responsible ennyumba ye weeva kubanga buli muntu at least ali bounded by mwala. Tufuba okulaba nga omuntu oyo omwala ogwo alina okugulongoosa mu maaso n'emabega. Josephine Lonkuse ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino Bukedde TV. Waliwo muzeeyi Musa Namukoka ow'emyaka 85 ng'asaba President Museveni okumutaasa ku munnamagye ali ku ddaala lya Kano gw'agamba nti yamunyagako ettaka lye
eriwezaako yiika 374 eriri mu bitundu by'Engoma mu disitulikiti e Nakaseke. Muzeeyi Musa Namukoka ow'emyaka 85 kati alina gye yeekukumye okusobola okutaasa obulamu bw'agamba nti entabwe eva ku ttaka lya muzeeyi we kati omugenzi Jonathan Nseribyetya lye yabalekeranga abaana. Nansani Nabimanya agaanidde ku ttaka lyaffe twabye mu makooti musango twagusinga dda nga Yokana agamba nti Yokana Nsoluba yamuguza ettaka lyaffe naye nga ye aligaaniddeko. Twagenda dda mu kkooti eruweero omusango ne tugusinga, omukyala n'atukunda n'asala omusango ng'ettaka eryo lisigadde nga lyaffe ng'abaana ba Jonathan Nseribyetya. Agamba endooliito zino zaatandika mu 2005 era bazze bawozza mu kkooti ez'enjawulo okuviira ddala eruweero mu maaso g'omulamuzi Jennifer Natukunda. Balaze n'ensala ya kkooti eno nga bagamba munnamagye Nathan Nabimanya azze aziimuula ebiragiro bya kkooti. Tiisibwa nga ngendayo tekikkirizibwa nagendayo ddala bwe baali batukubiddeyo ne tubuuka butusi bakwata miggo. Awe tebulinawo kintu kyammwe bano sibe bano bajja juzi ono muzeeyi twamulabako wano mubagala kutwala ttaka lyaffe nga bo baliyita lyabwe nimugamba taata ettaka ddala lino lyaffe tiyeryaffe. Awo omusajja yajjayo omuggo nga munene nga yagala tukuba bonna famire bakutte eyikazi 3 enkaaga 370 neziyitamu n'olaba nga agamba nti akagula obukadde 4 nga tesasako miliyoni 2.2 n'amubanja taliiwo neyamuguza tetumumanyi agambe yamuguza waffe wammamba naye nga si wammamba. Abaana n'abazzukulu nga bakulembeddwamu Nalongo Nabukalu Naomi we basinzidde ne banjagira President Museveni n'ababikikwatako okuvaayo bayingire mu nsonga zaabwe. Tuli bubi tuyisibwa bwe batafaanana n'abafudde taata wuyo omulayi bwafaanana musajja mukadde owulidde nesenga faali wali mukadde abala bonna abakadde bafudde balidde ono wanga ali muttaka buli omu talidde ku ssente ziffe twagala President Museveni atuyambe ajje mu nsonga yaffe n'atukwateko. Nsaba Musaayi Museveni atukkirize oyo Nasani Nabimanya ave ku ttaka lyaffe. Omuserikale wo Kano Nabimanya alemedde ku ttaka lyaffe ssebo. Ettaka lino lisangibwa Ngoma Kyakamuli Nakaseke District era nga liriko eka 374 poloti emu block 598. Dick Livingstone Mukasanga mulirwana wa muzeeyi Musa naye alaajana lwa munnamagye ono gwagamba nti eddiza eka 75 ku ttaka lye mu bitundu by'e Nakaseke. Ekyapa kino eno gye kyasigala kitambula nga bw'omanyi nti odda wano n'odda wali n'odda wano kati awo ekyapa ekyo bwe kyava bwe watyo ne kibula. Bagenda okutaganjula ebiwandiiko byabwe ng'ate ettaka olwo liri mu mannya g'omusajja Nasani Nabimanya. Omusasi waffe agezezzaako okufuna Kano Nathan Nabimanya ku lukomo lw'essimu naye waategedde kyayogerako n'omusasi wa Bukedde TV essimu n'aziggyako. Hello. Yes. Tafande je balitebo. Tare sebo. Oyogerako ne Ronald Kasasa. Ronald Kasasa nkola ne Bukedde TV. Bukedde. Nkola ne Bukedde TV sebo. Wabaddewo ensonga eziriwo nga waliwo abakulumiriza wano nti Muzeeyi Musa Namukoka y'alina ettaka erisangibwa Ngoma Kyakamuli Nakaseke District gye wamutwalako mu mwaka gwa 2005. Hello? Afande Nabimanya. Hello? Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Weewaawo katuumulemu katono tukomawo n'amalala agataliiko mutuntu tovaawo. Nga kino kiwaliriza abakulembeze mu ggombolola y'e Lubaga okuyita olukunga lw'ebyokwerinda nga lwetabiddwamu abatuuze n'abakulembeze okusala empenda ku butya bwe bayinza okubumalawo. Mu lukungaana luno abamu ku bakulembeze bakukulumidde abamu ku batuuze abatunda ebiragalalagala omuli enjaga nga bagamba kye kimu ku kyongedde obumenyi bw'amateeka mu kitundu.
Ivan Wagaba ng'akolanga DPC wa Old Kampala agumiza abatuuze obuteeraliikirira olw'okuggalawo kwa poliisi ezimu n'abagumyanga bwe bali abeetegefu okubakuuma. Kale mukimanye okuva leero nti buli muntu yenna waabeera mu buzibu alabanga omuntu asobola okumutaasa yaani oba mumenyi w'amateeka oba si mumenyi w'amateeka. Kyova olaba bakeyana bagamba mutwalewa kubanga bamanyi nti babeera mu mikono gya poliisi babeera seefu. Engeri gye bakolamu balina WhatsApp groups mu zone kasita embeera ebaawo asoose okugimanya nga yaweereza munne ababbi bankonkonyi bonna balina smartphone abasinga tunaki smartphone bonna balina smartphone ne bakakola ki ne bakafuna bonna ne bavaayo balina firimbi teri mubbi anawulira firimbi ng'eryeri nga neeri evuze neneevuze n'akola ki so tuyina ffeffennyini okwebeereramu mu byassa ki security yepublicity yasebameka so sigwe omuntu tukyabulina n'olwekyo nkwegende. Ne bakansala abeetabye mu lukiiko luno balina bye balambuludde. Obwa security bwe tulina mu kitundu buvudde ku nsonga nti obutale obumu bukweka abantu bano nti babeerawo ne bagamba baagala kukola mirimu nti bazize kutikkula balinze kukola kiro kutikkula bintu nga balinga 34. Mulimu abazannyi b'amatatu, mulimu abanywi b'enjaga n'ebirala. Kati bwe bajjaawo bava mu butale obwo ne babba abantu. Bwamala okubba abantu badda mu butale kuba mu beebaka. Mu ngeri emu kyaddaaki omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola ayanukudde omulanga gw'abatuuze ku kyalo Kazinga mu ggombolola y'Ebweyogere mu Wakiso abeekubira enduulu olw'obuzzi bw'emisango obususse mu kitundu kyabwe nga basaba baddize poliisi eyali yaggibwawo. Kukakasa bulungi nti ekyagisiza poliisi nsonga nkulu naye ate n'okuzongera zikendezera naddala mu kira erina population ennene ennyo buli omu asula muno kiba kijja kwongera otukosa ennyo mu security. Bw'abadde ayogerako eri abatuuze Eria Tuwesigye nga yakiikiridde IGP asabye abantu okuba abakkakkamu n'ategeeza bw'ate. Naffe kennyini twagala bulamu ng'abapoliisi. Ndowooza muze nga mulaba attacks ze bakola ku police posts nga bagezaako stations naye kyembasuubiza kiri kimu ngwabo abantu tutandise ate obalinyirira akagere ndowooza n'abamu bakwatiddwa. Bino bituukiddwako mu lukiiko olutuuziddwa ku kyalo Kazinga wakati w'ebyalo bisatu okuli Kazinga Menchire Kuleirwe ne Hassan Tulabe. Ekyokumya police post kigenda kutuyambako kubanga distance gye tubadde tulina okuripotinga abamenyi b'amateeka eri mu mailo namba. So tosobola kukwata mumenyi w'amateeka n'omusiba kubanga tebatukiriza kubeera na mpingu omutwale ku poliisi eri emailo namba. Bwebadde omumenyi w'amateeka bungi naddala mu kitundu kyaffe kya Kirekulwere Kizinga ekirimu abantu abangi ate obubbi bubadde busuuse nga bungi banasa okuba abantu musana nga bantu balaba. So neyanziza nnyo okubanga basazeewo at least ne bakomyawo police post e Kazinga. Chris Paul Lugendo ne Marvin Museyeye be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ali ku Bukedde TV wano tukulamusizaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba gano ge gataliiko mu tuntungaga byamizannyo yenze Mpagi Farid nga tutandikiddeko mu mpaka eza World Cup ezigenda mu maaso n'okubeera nga zanyibwa mu ggwanga erya Qatar olunaku luno olwaleero. Abakiise ba Africa abasigadde mu mpaka zino ab'eggwanga erya Morocco bagenda kubeera nga batuuka ne Spain